Kkooti enkulu etandise okuwulira omusango gw'omugagga Desh Kananula mwavunaanirwa okutta omukozi we. Oludda oluwaabi leero luleese abajulizi abasooka ng'omu ku bo eyali omukozi wa Desh era mukwano gw'omugenzi. Kusinziira ku muwaabi wa gavumenti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2012 Desh Kananula nga yeekobanye ne muganda we Andrew Kamara n'abakozi abalala omwali abakuumi be baakuba Abdul Kateregga ne bamutta nga bamuvunaana okubba ssente. Omujulizi aleeteddwa alumiriza Kananula ne banne nti yabalaba nga bakuba Abdul oluvannyuma lw'okusiibula abakozi bonna abaali bakoze olunaku olwo. Omujulizi ayongedde n'alumiriza nti omugagga Desh yalabibwa ng'akuba omugenzi Abdul era oluvannyuma lw'okumutta ne bayita poliisi n'etwala omulambo mu bwangu ddala. Omujulizi omulala aleeteddwa ye musawo eyakebera omulambo gwa Abdul era nga naye akakasizza nti Abdul yatemulwa butemulwa. Wabula Desh avunaanibwa ogw'obutemu yeeganya omusango guno wabula n'agamba nti alina essuubi nti kkooti egenda kusala amazima. Tebazikiriza kwogera ku musango omuzungu tebakiyita subjudice nti nnonde nange kinnuma okulaba nti nina maka ku mutwe gwange ng'omuntu omunsi nga mutuufu nina abaana n'omukyala na bizinesi na famire siraba nsonga ezisi omuntu. Omusango akuddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ng'omulamuzi Joseph Mulangira yagutuddemu. Brian Katende, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.